Ebipya bizuse ku Hajjat Zula nti ye mufere wa laavu era nga abasajja ab'enjawulo bavuddeyo ne bamulumiriza obutambi. Ogenda kubanga obufuna maaso awo mu kiseera kye kimu abasajja bo munange bali kaweefube obutaddamu kuwasa abakyala abayitibwa ba single mothers nabo ogenda kubanga obafuna maaso awo. Laavu Mase avudde mu mbeera. Calvin Kayanja ye akakasiriza ddala nti omusajja munange Haji Ali omwana Nisha yamukwatira ddala n'ebirala ngawo ogenda kubanga obifuna maaso wano ku Sylvia News Extra. Mugamba mutya mwasibye mutya abantu bange kansubire nti muli bulungi baddiya nga enkola yaffe mbasaba video no mujimpe like era nensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell mesibwanga byonna byemba nteekayo wano ku Sylvia News Extra. Munange BF Suma Herbal Research Clinic bajanja bisaddagali ya butonde era nga bajjanja endwadde zonna bakubire ko mukwana ate weefunire ebisinga otoddeyo n'olumizibwa ebirwadde ebitategeereka ebintu bino biveeyo mu social media ate poliisi Hajjat Zula wamu n'omwami Ali abaana bano bafuna obwenkanya bwe kibanga Haji ddala yakwata omwana we abonerezebwe ng'amateeka bwe galagira bibanga bamuwayiriza Hajjati n'ababonerezebwa ng'amateeka bwe gakola galagira mu byonna abaana bano baleme kwonoonekera mu zino ensonga abaana baleme zonoonekeramu kintu kibi nnyo sobola okulaba tisha fensi ye tetwagala kugirabako n'oli munno omulala nsonga enkulu nga zino ezikwatagana ku byaba mukyala n'abaana awaka waguddewo ekigambo ekinene bwe kiti nze nsaba ebintu bino biveeyo mu social media ate poliisi ebiyingiremu okulaba nti nno abaana bano bafuna obwenkanya bwe kibanga Haji ddala yakwata omwana we abonerezebwe ng'amateeka bwe galagira bwe bibanga bamuwayiriza Hajjati yaba abonerezebwa ng'amateeka bwe gakola ki bwe galagira so mu byonna abaana bano baleme kwonoonekera mu zino ensonga abaana baleme zonoonekeramu tusobole okulaba tisha fensi ye tetwagala kugirabako mu social media Nisha n'oli munno omulala gwe bataddeyo alumiriza jo yagamba nti bituufu yaddayo n'agamba bibi enkya ajja kufuuka omukyala olidde bakyali bato nnyo bwe nkuzaako eno ewa Solomon Kampala munnange olunaku olwaleero ye ne girlfriend we bawezezza omwaka nga bali bubiri we bati nenze mbadde manyi nti n'omuntu okola ekijaguzo mubeera bafumbo kale like nga mwagattibwa oba nga mwagenda ne babawoowa nti owe kasita muweza omwaka awo newe musanyuka naye nebino ebyokwekwana nabyo bibeeramu ebyo mumpawulemu okukonyeza okuba nga ndi buzibu oba naye nga we tuli munnange naye nga katubaagalize birungi tukatubaagalize bisinga munnange ensonga za Hajjat Zula zo zikyagendera ddala maaso era nga wenjogera ono ye yeekubadda omusumaali ngenda kuba nga mbateerako wala obutambi obw'enjawulo ate mwerabireko nammwe bannange omukyala bwe gwe muzeeye gwe ajja anyagulula abasajja ate alina omukisa munnange asanga abasajja bagagga banyagulula n'abajjako ebintu byabwe gamba n'abasibako emisango musanga ate eminene era ngenda kuba nga mbatuusako mu maaso wano omwami nga naye abayiira bwino yeno manyi oyinza okutandika ekintu ng'omanyi kakati Hajjat alina abaana basatu bamusajja ogu yamusanga nabo abaana basatu bamusajja bamuyita Hamisi Kintu yamuzaalamu abaana basatu wajja ngambye abasajja bonna bonda omulala bamuyita Haji Mutebi Swadiki Umaru Haji Mutebi Umaru Swadiki wa Mundeeba yamwinamu oli omwana aweza abaana abatali bahaji naye abo bonna basinga Haji obugagga Haji naye alinamu ku ttooke naye yangambye bali bansinga ne ku ssente naye ebbanga lyamaze n'oyo omukyala abo abaami tebakwatanga yadde nnusu 10 baluwenti oba mu kulabirira abaana abo Haji buli kimu yakitola abaana ne balwala ne fiizi zonna bana abaana ensibira omugeto omukazi gwe abaana Haji abadde asasula buli kimu bana abaami benjogeddeko weebali Hamisi Kintu kati Hamisi Kintu omukazi bayawukana bubi nnyo n'amubba omukazi yabba Hamisi Kintu wamala okubba Hamisi Kintu yeri poloti gye yamusuuza ey'ekajjansi
yamuteekawo ebisango sango eno poloti okufuuka ey'omukyala yagibba ku kintu Haji amisi kintu ne bagamba twawukane era n'amugamba amisi woolidda wano nja kukutema nja kuttirawo bivudde mu sources eziri credible kati ono Haji Mutebi Swadiki Umaru wa mundeeba yamuzalamu omwana ogwo ne baawukana bubinyo kati yoyo gwe yagambye yamukuba bamubuza tata w'omwana aliwa Ojukira bwe bageze ba minisita nakibola kiyingi ne bamubuza tata w'omwana aliwa n'atulika n'akaaba obuziga bw'ekiro nze nabagambye teweesiganga amaziga g'omukazi ne mukabozi bakabiramu omukazi ng'omudiki n'akaaba omukazi ng'omukubi akaaba omukazi w'omubba akaaba omukazi ne w'omuwa ssente akaaba oh my god omukazi ne wafiire waabwe akaaba kati amaziga g'omukazi mazibu gakujaajamya gali kumpi awo we bamubuuzizza taata w'omwana ono aliwa omulala yesu ye Haji Mutebi Swadiki Umaru wa mundeeba naye yeekaabya yoyo yamukuba era ne batubuulira ensonga lwaki baamukuba nfunye ensonga eri credible nti Haji oyo omukazi yali lubuto lukulu nga lwa myezi 9 bali ku myezi 9 Haji yamusanga n'omusajja mu buliri mu maka ga Haji ngalesemu omusajja tukayite kasagazi tukayite kaki kati ono omukazi abadde nga walaba siriyo wife walaba mukyala mugerwa oluyimba lwabasula mukyala mugerwa saabiraba mpulira walulaba tunnyonnyo oluyimba kati in fact oluyimba baluzanyamu ne firimu bagita mukyala mugerwa de siriyo wife nti ava wano nadda wano naye buli waaleka nsasagge kati Haji Umaru Swadiki Mutebi anyiiga emusanga beya nnako ng'empiki enyoka ng'okyoko omukazi ng'ali lubuto n'amukuba kati kirigamba omusajja yankuba biki ye ensonga era ne baawukana mu kwawukana n'amusiba n'amuteekako omusango gw'obutujju Haji ngenda munoonya bampadde ennamba ye naye baali bamutaddeko omusango yamuteekako omusango gw'obutujju Haji jukira ku gavumenti eno eriwo ekigambo obutujju kijangwira okukyambaza omuntu omusiraamu ezo audio nzifunye mu basajja abakulu abategeevu kuba ono olugaya mpadde source eno musajja mukulu naye sijja kugera mannya ge angambye tusisinkana ne Haji nga tugenze ye Mekka era ne bino twabyogerako mabegako nga ne bino tebinnabaawo namba omukyalo oyo muzibu omukyala yali anzise yansibako omusango gw'obutujju n'ansuuza amayumba gange agabapangisa agali emakindye omukazi yagayina nennyina wali nyina w'omukazi ono maama we ge yasuuza Haji mwe yateeka maama we teza ne mama naye mu ddiiru zonna abe jangole otegeera ne mama ddiiru mama sijja kimusibako nti mwaziri kuba ye mukyala mukulu tayinza sayala bimuyingizaamu obujulizi bo banange bukyayiikira ddala nga mazzi era nga y'omukyala bambi omusango gwamusedda mu vi omusajja talina musango kati ate maaso wano nina Calvin Kayanja nga ye akiweerako n'obujulizi agamba nti omusajja alina okuba nga yakozesa omwana era wadde ekyokulabira kunagamba nti abasajja bangi bakozesa abaana b'abakyala baabwe bebabeera babawasana ambayambe mu abapapi baakuno temwerimba nti omusajja teyalya ekissekeesi eno n'okulaba nti mulumwa emitwe kwe kuba nti omukazi akozesa keesi okufuna ebyobugagga by'omusajja ate si yasoose bangi be bakwatidde mu kituli ennyumba ne bazibatunza emmoroka ne bazibatunza buli kimu kyonna abo abaana bajja na nnyina era omusajja wenna ng'olina omwana gwe wazaala mu mukazi yamukuliza ew'omusajja yamuwasa manya nti muwala we alina by'ayitamu abo abaana baagalira ddala abasajja ne balemya ne bamaama baabwe amaka omusajja n'atuuka n'okumugjawo n'amupangisiza ewalala nze mbalabyeko ng'omusajja amwagala ne maama we yamukuza yamuweerera n'okumwagala n'amwagala banange bino si bipya ekisekeesa eno byebyengabana naye ng'amazima amatuufu gennyini according to information and evidence exposed waliwo n'endagaano za family nzijaamu bwoti basajjamu abazaala abaana mu bakazi ne mubabalekera babakuliza mu malya babakuliza mu basajja balala mutegeere nti abaana bamwe balina bye bayitamu bw'oba oli mugezi yita omwana wo omwekulize abasajja tebasaasira baana bammwe ge mazima ga Katonda mu ggulu ebyo mubiveeko ono omwana according to information yali ayagala kitaawe kyova olaba nti
inti bakugamba nti yagendanga mu kisenge kuba omuntu gwe balepinza ayinza obutalwana balala bawulire naye omuntu bwakkiriza omukwateko osobola n'okumulya nga n'abalala we bali awo ne batategeera. I tell you with evidence. Is a babuli yakoze I've seen this. Mbimanyi aba abaana benda kuba taata baabwe omwana abo bannajja na nnyina bendera ddala kubasajja bommaka kati omukazi yabagwamu takyalina kyazza agamba nti kati kankulwanise nange mbeeko byenkusuuza kubanga n'omwana bangambye takolagana naye. Ate oyinza okukolagana n'omwana gw'otegedde ng'ogudde mu lukwe. Omukazi oyo mwana talinayo lunaku lwe yamugamba nti omusajja andeepinga. Talinayo mwana lunaku lwe yakuba miranga. Ali mu byambu yawulira biwulire nga bw'ona awulira olugambo nti omwana akuliira bbaawo bibakola abo abaana. Mukimanye nti abaana bammwe babatambula. Mukuŋŋaanye abaana bammwe mubeekulize oba temulina ssente oba muli mu mbeera ki omwana w'omuwala omulabeko wali. Naye abasajja babasomesa babagira nze mbabuulira. Abo bataata muto alya maama we alya naye. That's the reality. Era ojja kubitunuulira in this case ng'omwana talina lwe yalipotingira nnyina okuleka okubakwata omwana n'atandika okwefuula ate olowooza lwaki maama yali alikodinga video kati maama n'akozesa advantage atwale ebyobugagga mu ssageno. Kuba according to ndagaano zonna ezasooka omukulu yalya cause endagaano ezasooka ne compensation zina biki maama yagenza okulaba nga family eyagala muvuvuba n'agamba kankikuba ekyo nankiyiwe ku ttaka. Nesi yasoose okutunda ebyobugagga bye in this case si gwe basoose okwambulula n'okutwalako ebintu awo mutontaja amamotoka gagenda ennyumba zigenda buli omwana onyaka akukungulako oyigire mu busiru bwo. Kubanga olaba singa si gwa bugagga ng'omukazi ayagala mwana oba justice ngoba ayagala bbaawe oba ayagala tewandibirabye mu mawulire. These things happens mu mafamilies abaana bangi abalina embuto be happening ne family zibituulamu ne ziraba out of solve the matter. Bwe kasito birabanga bisaze bize ku police oba mu mawulire nga bane beegaanye baba baagala mugabano tewaba kunoonya justice cause justice y'omu family etuula teri mukazi ayagala bbaawe ayagala kumuswaza ebyo wano baagala kulwanira bya bugagga naye oli mutuufu buli eyesiriwaza babeeko yeeyo n'omunanga ate ebadde ndowooza ya Calvin Kayanja kati ate maaso wano nina omukyala Lavumase kw'otadde ne Modo Music b'omunnange nga bavuddeyo nabo ne bawa endowooza yaabwe bawadde abasajja amagezi babagambye nti tebaddamu kuwasa mukyala yenna ng'ali single mother mbu kubanga bo mitawaana myerere ng'ate we mugenda okubanga namwe mubyewulirirako mu katambi wano era nze muzikirize bamukwano mbasiibulire wano omukama abampeere kyonna kyemusinga okwagala BF Suma Herbal Research Clinic bajjanjabisa ddagala lya butonde era nga bajjanjaba endwadde zonna bakubire kaate mukwano weefunira ebisinga. Yakaaba amaziga n'agamba omwami we yakwata omwana we nga munyuwa njaga bulijjo anywa enjaga lwiza tusizaafulumye mwammwe ng'omusajja mu musaayi gwe talinamu njaga. Muli njaga kale banawulira obanna obulimba abantu bennaku zino obulimba. Ndi mukazi muzadde nyina abaana nange woobagwe nga mu butuufu bya ddala ng'okuta omuntu ng'okuta omwana wa muno kinnuma naye nasooka nineekeneenya neŋŋamba naye nno buno obujulizi si bwange nsooka nendinda mukyalo kati bwe navuddeyo kwogera ne baŋŋamba Lavumase nawe yina abaana oyasama kibannaye ba mikwano waliwe omuntu akusibako ekintu mu butuufu nga no bwakireta mu public mwena mugenda kutandika okukaba nga mulowooza bituufu abantu boogera ebigambo mwana gwe ebyobulimba omuntu n'akuteekako ekigambo ng'okukyejjako Katonda yekka. Aji okwejjako ekyo ekigambo mwana wa maama kigenda mutwalira obudde kati bagenda kumutwala amazzi omusaayi ogw'enjaga gwafulumye nga talina njaga kati bagenda kuggyako omwana amazzi ge nagw'omusajja balabo bayali amukozesezaako kyonka right now odiyo z'omwana zifuluma zigamba maama yatukako okwogera. Can you imagine? Omusajja nakuwasa n'abaana bana kyonka yalimbye minisita Nakiyinja ng'amuyinamu abaana babiri ono gwe okwoka okunoba n'atambula n'abaana kyonka omusajja avuddeyo agamba nti Hajjat oyo yanzibako ebyobugagga byange alina abaana bana era bona yabatuuse muntu ziri mu mannya g'abantu balala nze nsaba ne Hajjat waviira mukomera genda kebera abaana abo
Bannange Ndibanga sina babe. Bannange kambabuulire mweyokeza abakazi mwabavuddeyo ne mwasama. Ne mubambire bitabakwatako n'akozesa omwana. Naye nga nawe oli mukazi muzadde osooka ne weekeeneenya omusajja gw'osula naye akozesa atya omwana n'atuuka okuvunda n'abaana ng'omwana takugambangako n'agenda n'agamba ng'asirise. Webale nnyo gwe nga gwe omuzadde tosooka n'okyebuuza n'ogamba naye wano waliwo ekitagatta. Bwe tubagamba nga muri comment section kubanga mwalemererwa mwe muyina agasiraani mwalemererwa mwagala kubba bintu by'abasajja. Mukole ebyamwe mazimwe. Muyina agasiraani temusobola kunaaba ku kyogo babagulire ku mamotoka bakumanyako. Timbule balasi. Nebisiriwala nebisinika ebinywa byaddiba nze kankubulire mu moddo ebikazi bino byonna byaddiba nebwobiraba nga biri mu Saudi Arabia bikuuta ttooyi ffe twacunyanga abasajja kubanga abasajja tebalina bwogerero wano Uganda. Twacunyanga abasajja nga twagala tubafuge kyovula obufumbo bwatulema nosanga omukazi ng'ali mu bufumbo ali entula agumye lw'abaana be lwakyaguma ffe lwaki bwatulema bakazi mwe tuli balogo. Nze mwantabye bikazi mwera ngamba abasajja omusajja yena wali njogera nga n'amazzi gagampita mutemuwasa abakazi abalina abaana mubaleke baddibe. Kituufu. Oba okyagala ekikazi kitwale mu loogi okizine enkudi ovaayo genda owasa omwana w'abeeta tezaalangako. Webale nnyo. Abaana baffe okumanyako tebalina byakika byabwe mubasitula mubatwale waabwe. Mujja muzunga njagala omusajja njagala n'abaana bange kumanyako. Aja kwagala kwagala na omusajja nakulabirira abaana nakutandika okusindika amanyi daddy munange omwana bamugobye school fees omusajja si yamuzaala naye n'omaliriza ng'omutalimu bwekityo. Very sad. Omwana we gwabadde aweerera kibi nnyo yo haligamba ono omwana abadde amutwala ng'omwana we bakazi mwe mweyonoonera emikisa lwa bugagga. Badde yonoonera kubanga omaliriza n'omusajja bye yakuwa byonna bikugjeeko. Nze bwe mba musajja byonna bye nakuwa mbikuggyako. Imagine basajja mwe namwe musooke mwekeeneenye mwagala nnyo ebikazi ebiina figa ngubirabika bulungi ebyebikiridde biina figa bibbi. Webale nnyo. Musajja wenna oli wano omukazi ayina omwana bw'aba takkiriza kutwala mwana we waabwe towasa. Totawaana. Nze era kyova neyagalira mwami Abudulu. Mwami Abudulu yampangisiriza ennyumba ng'erimu abaana bange ne maidi. Maama yebale. Okitegeera nze omwami wange ngendayo nembeerayo kuva ku Mande mpaka Lwakutaano. Nze musawo Namaganda Silivia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kyebayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde biri mutawaana bya joints, omugongo, afunye accident bannange byose byenjawulo. Kaddio kitegeeza omutima fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebijjavudde oluusi yeerabirayo alina alzheimer's memory loss olina omwana takola bulungi mu kulaasi bannange omuyizi akyankalana eddagala likola bulungi ku baana. Tulinamu katinga kano bayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer kabayamba alina prostate enlargement bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookola ey'okubiri mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugambe ajja kusangala kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebirwadde. Enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyingiza enkwaso ze nokuzikyawo bannange tuna expowerman bw'abanga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okuyingiza enkwaso ze afuna premature ejaculation bw'aba tuse mu kisaawa amala mangu kano kandida oba any harmful bacterias